muganda wange amazima agaliwo ge gano. Bayibuli etulaga nti omuntu afa omulundi gumu naye kiddako gwe musango. Bebulaniya 9:27. Abantu b'ogenda osinsikana wano Bayibuli beeyogerako mu lunyiriri olw'11 eraga nti and I saw the dead, nendaba abafu. Lwaki bayita abafu? Tebalina ssuubi n'okuzuukira okwasooka tebakuliimu. Bano bafu tebannaba kusuulibwa mu nnyanja yakanomuli. Naye mbagirawo era Bayibuli egamba bafu. Bayibuli egamba nendaba abafu abatono n'ab'amaanyi. Lowooza ku kino, abo bonna boolabanga abanene ab'ensi eno, abo bonna boolabanga abatamanyikiddwa mu nsi eno, Bayibuli eraga nti bonna balina okuyimirira mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mukadde kano tetugenda kuba na bitiibwa. Tinze nali ntambulira mu first class ey'ennyonyi, nze nasomera mu masomero ga bbeeyi, nze nali nzalibwa mu famire ya kitiibwa, nali nze nalina emikwano egy'amaanyi, nawangaala emyaka mingi, nakola kino natambula amawanga, nasinsikana ab'ebitiibwa. Ebyo byonna tebigenda kubanga bikola. Mukadde kano buli muntu yenna oba mutono oba yali w'amaanyi, teri muntu yenna agamba nti yali mutono nnyo nti teri muntu amanyi, toba yali w'amaanyi nnyo nti anaawona omusango guno. Obunene bw'omuntu n'okubanga omuntu yali tamanyikiddwa tebigenda kukola. Oba wali Napoleon, oba wali Idi Amin, oba wali Gaddafi, oba wali Saddam Hussein, oba Alexander the Great, bano ba Michael Jackson, abazanyi ba firimu, abasambi b'emipiira, bano abazanyi b'ebisanyusa, bano ba lawyer, bano ba engineer, bano abasumba ab'obulimba, bano abalemera mu busiraamu, abalemera mu bukatuliki nga bagamba eyo ddiini ya kitange, bano abasinza ba Buddha, abali mu byobufuzi, abantu abannyonnyola ebintu eby'enjawulo. Simanyi ono yali mulimi kakeesa, buli TV yonna bagimutwalako. Bino byonna nkulaga abantu ab'enjawulo abasuubira okuba nga bayimirira mu maaso awo. Bayibuli etulaga nendaba abafu abatono n'abanene. Bayibuli egamba abatono tetegeeza batono mu ndabika, wabula abatayina nnyo linnya, ensi beetamanya. Nange kenyini ayogera, oyinza okuba tompuliranga kuba tondabanga nako, siri w'amaanyi mwabo abeetutumu. Kati ekyo Bayibuli kyeyitegeeza, beeyita abatono baba tebaali batutumu, ensi teyabamanya, ate beeyita abanene beebo nga baali beekolera erinnya. So Bayibuli etulaga nti small and great stand before God, bonna baliyimirira. Teri yenna omuntu ne bw'obeera nga egwe chief judge, egwe ssaabalamuzi w'eggwanga ki, bwe kiri kusanga nga naawe toli mu Kristo olina okuyimirira wali. Oba yegwe president w'eggwanga ki, oba olifugidde ebbanga ki, olina okuyimirira.